Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwaliye topic kiji wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu yasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tu yakedde ku macha baga nti nsitudde tu. Naye nga mutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Lunaku Ramande enaku z'omwezi ziri 9 omwezi tuli
mugwa munana omwaka 2020 mumbaniriza program The Voltage program joli mukulaba mukasera kano era nga amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian tugenda kwatambulira ddala mpaka sawa 3 ez'ekiro ky'olunaku luno olwaleero naye nga mbaniriza nnyo nyini ddala. Yes, it's a beautiful week tugitandise bulungi olunaku telutambudde bubi sofa akadde obudde bwakedde nga embeera yakinyiika gobe nga munnange Edgar Masikarahanga bwanyumirwa ekigambo ekyo but obudde bwakedde nga si bwa musana naye nga buli awo bulimu ku mpewo so ewiiki etandise bulungi sofa olunaku lwaleero lutambudde mu ngeri simbi bonna abafunye ebirungi ebyenjawulo banaye tusanyukira wamu nammwe abafunye obuzibu bw'enjawulo munnange tunakuwalira wamu nammwe twongere okuguma mukama yawa ate era yajjawo mukulikira nnyo ddala mu weekend abagiisemu obulungi abakoze emikolo abayanjuddwa abakoze embaga musanyuke muyogeyoge ate tubagaliza birungi byerere naye nga wiiki yo yatandise dda lunaku lwakola so abantu abasinga badde bagenze dokkakalaba emirimu gyabwe naye nga saawa zino bakomyewo saawa za kafyu saawa emu yennyini oba tokyetaagibwa kutandika kutambula wabweru naye ffe wetulinnya okuba nga tubaweereza n'abakulu betubeera nabo mu studios era bagenda kuba beeyanjula mu maaso awo mu ddakiika ntono nnyo okuva kati naye nga welcome on The Voltage program eno ebeerawo on Monday and Friday eba saawa emu yakawungezi mpaka saawa 3 ate ez'ekiro ky'olunaku olw'emanda oba olwokutaano twogera ku miramwa egy'enjawulo omwo mwe muli ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda twogera ku nsonga z'eddembe ly'obuntu twogera ku nsonga z'abavubuka tetuzibuusa maaso ebyenkulaakulana byonna tubyogerako ebigenda mu maaso mu ggwanga oba biyite current affairs munnange ate tetubibuusa maaso so munnange bwobanga gwe mulundi gw'ogusoosa okubanga olaba show eno kunyongera okujjukiza nti tegeeza omulala n'omulala ategeeza omulala togamba nti nze nafunye show nga nkiraba bwomu ate oba nze nzekaze neetaaga okuyiga no leka tukwasize wamu tukolaganire wamu okulaba nti tweyongera okuzimba eggwanga lyaffe n'okweyongerako kukumanya okumanya tekukoma oyinza okuba olowooza omanyi nnyo naye ate nga waliwo kyobuusa amaaso so abakulu betuba nabo mu studios bongera okuba nga ate batumanyisa ku bimu betuwadde tetumanyi n'owulira ku ndowooza zaabwe n'owulira omwami ye omuganyi gwe tulina mu studios ye ensonga nga zino azogerako kinga bwalaba ebintu nga bino bwe bitambula ate kyabyogerako era nga munnange naawe ayagala okubuuza ekibuuzo comment section yaffe oba ogenda wenyininyini naye nga tonabagenda mu comment section nyongera okutegeeza nti tetuli ku mainstream media tetuli ku TVs eza bulijjo nti ojja kuba otambuza remote otufune no wabula tubeera ku live ku Facebook page yaffe era nga eno bagiyita The Alternative Uganda kwogenda munnange nosobola okuba nga otuaccessinga mu ngeri emu oba endala so wekibuuzo owa concern yonna genda ku Facebook page yaffe ate okiteekeyo ojja kuba nga munnange ate oddibwamu butereevu nga bwekugambye ku Facebook tuli The Alternative Uganda ku YouTube still tuli The Alternative Uganda osobola ogenda no subscribing ku channel yaffe onyigene alarm button eyo osobola okuba nti buli batekayo video osobola okumanya video kijje bataddeyo oba show kijje bataddeyo kubanga tulina shows ezisoba mu emu ezisoba mu video omuli Mighty Drive omuli Snap Talk omuli eriiso ly'omukulu awamu ne Voltage osobola okuba nga ozootabuliro ate era ku Instagram tuli The Alternative Uganda era nga ne ku Twitter tuli The Alternative Uganda gyemikutu nomunange gye tuliko gwe wenna ayagala okuba nga omanyi ebisinga ku bino oyagala kubanga ate okyazibwa mu show yonna oba Mighty Drive oba Snap Talk oba liiso lya mukulu oba Voltage munnange kosobola okuba nga ate oyita nosobola okuba nga ate oyogera n'abakulu ne bakubuulira biki bye weetaaga enteekateeka eryetya nosobola okuba nga ate omanya ebikira ku byenkugambye mu kaseera kano enyongera okuba nga mbajjukiza
abayina ebirango ebyenjawulo munnange ngoyagala tulange ffenna bizinesi yo oyongere okubanga ogikuba abantu mu maaso oyongere okugaziya bizinesi y'abantu bakutegere nti tukusanga gindi oba tukusanga gindi munnange ekifo kyokka woolina okubanga olangira we wano wennyininyini ku alternative digital real issues real talk ffe munnange wetuli nnyo space ekyaliwo nnyo nyini ddala ow'ekirango ow'ebirango munnange tusobola okubanga ate tukolaganira wamu mu ngeri emu oba endala era nga enamba y'essimu koyinza okuyita eri 07029076 gwe ayina ebirango ebyenjawulo ng'oyagala okubanga ate olanga naffe mu ngeri emu oba endala awo wennyininyini ku birango ebyo wenjagalira ate okutegeeza nti abantu bano wammanga omuli Twins Unisex Saloon bakugamba nti munange ayagala akaviri akalungi oyagala kusala akaviri ogenda ku mukolo munange osobola okubanga obatuukirira bali wano mu kiwempe ate osobola okubanga naawe bakukolako bulungi gwayagala dreads enviiri ez'abaami oyagala kusala akaviri onyirire oshanane onekanekane enamba yabwe nno ey'essimu ate eri 0773449200 oba 0756371344 bakusana enviiri ate naawe odde ku kyalo bagambe nti bannange omwana oyo ng'anyiridde ate ne bannaffe abalala aba Village Mart Supermarket bakutegeeza nti gweyagala kalonda yenna ow'omunju oyagala byakulya oyagala byakunywa oyagala bikozesebwa mu nnyumba munnange bakutegeeza nti byonna babirina era nga supermarket eno ate eri located wano mu Kiwempe Soweto Road osobola okubanga obafuna ne basobola okubanga bakutuusako buli kalonda yenna gwe weetaaze oyagala bibala oyagala kawayini mwami kato bwenjogera kawayini oba kawisiki ensonga yagitegeera bulungi nosobola okubanga naawe okafuna nga ate kakukolera mu ngeri emu oba endala ayina byoyagala nga toli kumpi naye ngaoyagala babikudeliveringire nabyo babikolako era ng'enamba yabwe y'essimu eri 0701 577435 0701577435 ate basobola okuba nti munnanga ate naawe bakolako mu ngeri emu oba endala naye nga tugenda kuba tutunuulira emirimu egy'enjawulo olunaku luno olwolwaleero omuli ensonga y'abaminisita ate be bavetinga naye nga empapula zaabwe tezimanyikiddwako mayitire gaazo okusinziira ku clerk wa parliament nga bwe yategeeza ku nsonga eno kanso Male Mabirizi ye yasaba ate bamuwe empapula z'abaminisita abamu mwali ne prime minister w'eggwanga Uganda omukyala Robina Nabbanja munnange ng'ayagala empapula zaabwe z'obuyigiriza ate azifuneko kopi ayogere okuzeetegereza oba ddala kituufu baayita mu ssomero oba tebasobola kubanga bayita mu ssomero muno temwali prime minister eka wabula mwalimu ba ministers bangi okuli Honorable Kahindo Tafire, Honorable JJ Odong, bangi nnyo Honorable Bright Ramirama, bangi nnyo ate empapula zaabwe ze yasaba naye ne bamutegeeza nti parliamentary clerk namutegeeza nti mu kunoonyereza kwe yakola mu ngeri emu oba endala ng'anoonya mu buli kasonda teyasobola kubanga ate afuna mpapula z'obuyigiriza z'abaminisita bano naye n'asaba kanso yeyongereyo ate ayongere okubanga anoonya asobola okufuna ate empapula zino ensonga y'ekulu gye tugenda okubanga tutunuulira kwe kuba nti poliisi yavuddeyo ate n'etangaaza ku nsonga za blog amanyiddwa nga Fred Lumbuye. Yes, yategezeza nti bonga bo police tebamuyina mu mikono gyabwe naye bwe banaabanga bamufunye already emisango 15 gye bagenda okubanga bamuggulako munnange ate bamuvunaane mu ngeri emu oba endala naye nga minisita yali atutegezeza wiiki ewedde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire nti omwami Fred Lumbuye agenda kubanga atonya mu ggwanga ate ekiro ekyali kigenda okukeesa olunaku olw'omukaaga ku ssaawa 9 era nga twalindirira tulabe oba omukulu oyo anaaba atuuse naye ate tekyasobose kubanga akomezebwawo mu ngeri emu oba endala naye nga yo poliisi evuddeyo ne clearinga ku nsonga z'omwami oyo ne bategeeza nti munnange bonga bo poliisi tebamulina wabula bwe banaaba bamufunye egyo emisango gye bagenda okubanga bamuggulako emisango giri 15 gy'emiramu gye tulina olunaku luno olwolwaleero era nga kansabe omu ku bagenyi benina mu studio z'olunaku luno asooka abuuze ku batulaba yeeyanjule atubuulire amannya ge n'ebisingawo then tutandike programu yaffe mu bujjuvu.
tusanze okulaba sir. Kale moderator mbange saiso okusanga. Buuza kuba tulaba. Abatulaba nakadde kano balamusizaako nnyo nembe basane bakulisaayo ku mirimu kimanyi nti kati ne budde mwenna mwakomye waka kubanga nti kafyu watandika ssaawa emu wewaawo okunaba kuddayo ku mirimu gyabwe nga mukyali muloko dawuni kati ng'amasomero n'emirimu emirala bitugumire waka olw'ensonga nti tugezaako kulaba nga tukola ki twetandira ekirwadde kino ekya COVID-19. Basonga amanya nze Otebe Robert Prince mbangalira makindye era mbagaliza programu ennungi. Oh, Prince. Prince ni mulanga weteso. Okay. Lumo olusolga kigambo kusaba badukira wano mu Uganda kanende nende teso gye bali. Oh. Era tulina mukulembeze bamuita Emory Mori. So namwe mwinabye mweddi. Ngawo nagamba kabaka. Fe tumuita Emory Mori. Okay. Bati mu luzungu kisigala king. So ova mu lulyo olwo. Owe awe bale nnyo. Ova mu royal family. Oh. Okay. That was not about to namwe gye muli lwakuba mwekyamwe tekiwulikika nnyo oba mwe mutakisoosowaza naye olwokuba mwe mumwangalira wano era otugende teeso naffe era tukola ki tuba ku ntiko nga bwogende toolo owulira ddala nga ki omukama naye so namwe mwina bye mugoberera nti ngaffe bwe tugamba wano nti kabaka takubwa mugongo namwe mwina bye mugoberera tewali nyo kyanjawulo tewali kyanjawulo umanye bino ebyobuwangwa bwetunulya Africa tufaanagana bingi tulina amanya g'ekika gyegali nebwogendeza era n'ogendawa ffenna tulina amanya g'ekika ne tubaako tulina staple foods emmere gye tulina okulati ekika kya mmere bweti kiwulira ojja kwesanga nti eno tribe bwe kituuka ku mmere bweti bagyagala nnyo nti nabano okusanga amu bakwatagana emmere zikwatagana tulanya akalo naye n'abanyankole bakajja webale nnyo nanyumizanga so ebyobuwangwa mu Uganda byebimu olukatesa ennimi ze zikyuka nti watu bamuta Emory Mori nti wawa ne bamuyita kabaka oba cuucu alina amanya mangi so ne tugenda omukama netolo omukama bannaffe omugabe oba kitegeera then mu bakyolesa wali babeta baruwoti simanyi oba omwami Rogers owa bwamumanyi munyankole naye simanyi oba amumanyi okay naye tukwaniriza nnyo mwami Robert omanyi n'omukulu atera otuula mu ntebe eyo naye ye Robert ate n'omwami agenda otweyungako maaso awo naye ye Robert kwegamba voltage ba Robert mugiwambye amanya agono malungi kwa wabera famous makulu ga erinnya Robert okay obera famous tengo olina ekiti tusanyukidde ddala tusanyusa okulaba mwami Robert embeera ebadde etambula etya nga tunaba kutandika kukubaganya birowoozo ku mirimu egy'olwaleero okuva kaŋŋambe okuva mu kalulu paka olwaleero okuva mu kalulu omanyi ffe ng'aba NRM tukubiriza abantu kintu kimu buli kintu kiba n'obudde bwakyo akalulu kasaka kawe kati abantu bali balina okudda mu mirimu gyabwe abantu baba n'ebyokukola wadde ti twagira mu lumbulege olwa COVID-19 ande lukola kiri tusibira mu maka naye ng'embeera ebadde yakimpowooze olaba nti abantu balwanagana okuva mu bulwadde okukola kyokufuna ekyokulya kutuuka wano wetuli paka okukulembeza obe nga yava nakola ki n'ataamuku omugalo mu bitundutundu naye nga walinzi kimanyi abantu gye bali bakola baganda bakukola tunagamba nti bagume oba oli awo bagamba akwate enkola tuuka era kituufu so embeera aba yakimpowooze mu bantu era bwotunula ebyobufuzi byaggwawo kati byakukola tewasobola kuyitamu asasobola kuyitamu so bw'otasobola kuyitamu ne bikomaawo oba olina ebyensonga zonna oba obukulembeze bwonna bukwasaganya mu ngeri emu oba endala obukulembeze kati sinajja kuba kansala naye nga nali mu news council omuluka gw'erukuli namala emyaka 5 ate era nsanginganga kyamukaba NRM omuluka gw'erukuli lwakati nakati okyasavinga tetulondanga lwa COVID so okyali tonnaba kuvaako bakumunakuma tuyinza okukola ki tuyinza okukola tuzimire ku kigo ekyala nekiri bannanga tabavubuka atinaba bakole ki konateeka bali abo bangi bayayana okusavinga so embeera gwanga kutwaliza wamu so byemukolako
Tusanyusa okulaba omuwulidde omwami Robert gwe tulina mu studios olunaku luno olwolwaleero gw'abadde yeebuuza omugenyi wa leero yaani munnange akunnyonnyodde amannya ge era ng'akugambye nti mulangira okuva Eteeso. Okay. Akugambye nti mulangira okuva Eteeso. Muwulidde bulungi, tugenda kuba nga tutandedera butereevu mpaka ssaawa 3 ez'ekiro. Omwami Mayanja Robert agenda kuba tweyungako mu ddakiika ntono nnyo ate okuva kati waliwo ebibadde bimukuttemu naye agenda kubanga ate tweyungako naye nga tugenda kuba tutandika butereevu n'emiramwa gyaffe era ng'omulamu ogusooka ate gwe gwaba minisita okuba nti munnange bavetingibwa ate ne basobola okuba nga ate baweebwa ebifo ebyenjawulo oba ebyamaanyi omwali omukyala Robina Nabbanja ng'onono ye prime minister ow'eggwanga Uganda. Munnange list nno nnene kuliko bayitirivu era nga kanso mabirizi yali asaba ku mpapula z'abakulu bano ez'obuyigirize naye ne bamutegeeza nti empapula ezo ate bwe tunoonyereza ne tunoonya mu ngeri eno ne mu kasondako eno mu drowe yeeno mu fayiro eyeeri tetusobodde kubanga ate tuzuula empapula zino. Ngenda kuba ate nzira ewa mwami Robert ate ayongera okuba nga atubuulirako ye kiki kyalowooza ku nsonga nga eno. Neyazanye moderator omulamu ogwo mulungi nnyo naye kasooke ngambe bweti Lawyer Mabirizi nze mukwano gwange era amwagala nnyo omwekitiibwa olwokuba yasoma amateeka naye ate oluusi tetuuka ate tukozesa amateeka ate tudiscouraginga abaana baffe ate obutasomera amateeka kuba profession nungi nnyo. Olwaki kireetedde mu ango kiki no agezako kunoonya amanye nti minisita avunaanyizibwa ku nsonga zino obuyigirize bwe buyimiriddewo kakati Lydia olwaliro omwami Malirizi ayina gundi ki gasobola okuvetinga empapula za Honorable Nabbanja singa baze mutera kumeza nga munnamateeka ayagala amanye nti kati omukyala gwe baawubwa prime minister yasoma kutuuka wano bwe wati ne bwe wati ya specializinga mu bino na bino na bino tusobole okumanya bwe tuba tumukube emisomaali tujye bukube kukoma kakati kankuulya kino nze nakusomera senior six ku Stella Boone Hill School e Machi okiwulira olwaliro singa president nako wa minister okiwulira Mabirizi najja mu parliament nga natadde fake yange okiwulira nenjimwa ndalaba nti wa senior six nenge ni fake agamba kibana Uganda nga stade original awo ndoza kakkana n'abivaako kati oba tofunye mu vali kyonoonya no alabika ensonga ya just kumanya abantu bano basoma kukomawa obuyigirize bwabwe olwaleero Abaganda bagamba nti omwana afaananye w'omuliraani bino gye si birungi nga amufaanana kakati gwe singa ozaala omwana nafaanana ow'omuliraani ekifaananyi kisi Luganda nojja kutegeera nti omwana ewo wosibasiwo oba baawo era oba olimu kali akagamba naye omwana ono ddala lwaki olaba nga bintu bino tetunabagenda tutunulire the practical part of mu byaddala bw'otunuulidde omwana wo ogenza okulaba ng'afaananidde ddala owanneidi gwe mu bwongo bwo tekikugira munogamba naye oba mukyala wange oba yayitirayo bwekinzigira ngamba tugende ku DNA olwana mwami Mabirizi gyagenda okusaba empapula si ye gundi entuufu institute entuufu yes anti kati olwaleta gundi clerk wa parliament yamutegeezeza empapula nze mu kunoonyereza oyenga agamba mu kunoonyereza okukwe anoonyeza mu buli kasonda kano nakali agenza okwesanga empapula teziriimu ye ku parliament teziriimu si we zirina okuba omukyala Nabbanja bunalevu empapula abeera zeewaka bw'oba odda kukinya ensoma ogenda ku UNEP okiwulira nogamba nti nze njagala mundage empapula z'ono okiwulira UNEP bwezikuma agenda mu kooti anti ebintu bino birimu emitende asoose mu parliament asooka amanyi bwemba ngenda Masaka okulima ate sigenda kwetooloola tojja kusooka ggulu okiwulira omalodde oba Masaka oba okuva Kapeeko na Masaka bw'oyinza Wakiso sigenda kuyita bulikwe ate mbaye neetoolole ngeka nga tezenkapa ate ngende Masaka ko yenze njagala mpapula kakati bino bya bufuzi tusobola kungamba nti gye notafiire olwaliwo osaba empapula zikumyaka gyamaze mu gavumenti nti yasoma senior 6
wakati tisi engundi esokerwako ya senior 6 kati mwami mabirizi toza kalala wagundi wakaka to parliament nti osaba empapula z'okuyigiriza eza minister ye wabazina ajja kuwa enfu okiwulira so yani genze kuti ne bwabazina ajja kola ki ajja muwa enfu muganda wa mwefu kulolanga mabirizi omusajja munamateeka anoonya mazima amazima tebaganoonya mu parliament okiwulira zipapula zahonorable Nabanja zahonorable Tafiire genda mu court ofune court order ogende ku kikuyimeko ugambe abantu bano nga concerned citizen njagala kumanya ddala bayive ekimala okuweza eggwanga lino Clark yamugambye bw'abanga tamatidde asobola okweyongerayo so that means agenda kweyongerayo Clark to parliament talina buyinza bukwate empapula z'abantu okukola ki okuba bano omuntu yenna talina ddembe lya kwebuuza omubaka nkiikirira obuyigirize bwe butuuseewo kituufu kuba honorable Nabanja wabeera prime minister abeera serving ensi kati concerned citizen yenna waddemu okumunoonyerezaako n'otandikiddewa kyeŋŋamba that's my concern otandika mu parliament okiwulira parliament institute esobola okuwa ekituufu kikwatagana empapula ompulya bulungi so yakoze ensobi munamateeka naye awakabona yagudde okiwulira mabirizi abe mumawulire agende mu kooti afune court order agende ku inebu asabe empapula za Nabanja oba za Tafiire okiwulira baminisita bangi omuli mukyala Pacis Namuganza bonna bonna byatagetize beminisita badde basavinga for the long time abakoledde eggwanga lino yes ayagala kumanya basavinze okumala ebbanga eggwanvu obuyigirize bwabwe buyimiridde bakoze bulungi kyokka bamabiriza emyaka 35 gavumenti ya Mwami Museveni wabajja mu buyiriza kano kekadde kabatalina okunonya ku bantu abo bwebanga muntu asinga kuba twafadda Nabanja abadde asavinga mu gavumenti eno General Tafiire abadde asavinga mu gavumenti eno okiwulira ba Alice Kaboyo bonna badde baali basavinga Anifa Kawoya Haruna Kasolo badde basavinga nanjagala obule kwabo bonna bonna anabadde asavinga obubi bonna basavinze bulungi kati babatagetinga batuleka abantu bakole oyogera bino lwa nsonga nti bano beba questioning obuyigirize bwabwe abasinga ba NRM si bakati ba NRM kuba mu cabinet ya President Museveni si ba NRM mukabalimu abagirimu bwana nabe negundi n'owekitiibwa IGG omukyala Betty Kamya abadde akushoninga empapulasi oyo si wa NRM bakiwulira so kino ekintu kyokka nti lwansonga nti lwaki batagetinga abakozi obulungi oba kize kuba nti IGG biseera ebisinga abaako ne background y'obwamateeka okusinziira ku office gy'aba holdings n'emirimu egimusuubirwamu okubanga akola kati olwaleero okulonda minisita okiwulira ba IGG tulina gundi qualification gyetutandika bya senior 6 obwekitiibwa Betty Kamya si munnamateeka okiwulira si byasomerera nali mu office ya IGG I think oba mukulowooza okwange that's what I'm thinking mabirizi naye akimanyi bulungi tokolanga IGG olwokubanga asoma amateeka kuba depute we munnamateeka w'eddemire deputy wa IGG yes n'abalala bakola mu office so head bw'abanga ye teyinaako magezi gonna ku by'amateeka what does that imply kakwekino kyokola byekirala prime minister for olwaleero ono yali minister wa primary health care okiwulira state minister naye Nabanja tiyasomako busawo okiwulira naye singa otukeka kumiro gyakiikirira amalwaliro yazimba amalwaliro nasupervisinga buli kimu nalabako Vincent yali ddwaliro kiri yagendamu ng'abasawo beediimye oba yali Kawempe referral anyway sijjukira ng'abasawo beediimye nga ebikola babitadde wansi n'abagamba muggalidde n'abantu wabwe abantu bano balwadde lwaki temusooka ne mukola ku balwadde ekyo kyali kibi tiyasomera busawo mukyala musomesa so bino tekuliko ti nasomererwa amateeka ogenda kumpa ngundi mu justice okiwulira ate muno misi buli so that means n'ataasoma nga tolina kyewasoma basobola okuwa etteeka ligamba nti omuntu wabagambira senior 6 asobola okwefanga nabeera minisita mbaka wa parliament ate omuntu alondiba kwa minisita alina okuba nga asobola okwefanga okubeera kuki mbaka wa parliament ye senior 6 fona we twetoloolera okiwulira ng'ojjako bano ba chief justice alina okuba nga omuntu oba batone genda okuba nga akoze ng'alina gundi myaka 10 n'ebino ebisigadde byonna because these are politicians
bano balonda chokola bataka bakubale secretaries abakola emirimu egyo so mwami Mabirizi aleke kutekuleta katemba mu public service aleke bannayuganda baminisita baweereze buno obudde betulimu obukyamu manyi mwami Mabirizi olwala mwami Mabirizi nebakusanga bwe lirya ng'otambula mukuba akatiboneka kola kibundi ejja likuona akatiboneka kola zigakutuka akitwala mu kooti amanyi lwaki ejjinja nawabiri ejjinja eryo bakiwulira ye eva obifairo bibi no akutatu agenda mu kooti bakiwulira era diseti kwali n'omusango gundi kooti gwe yaluuliza nga wala President Museveni tumanyi sigini kyaye yakoleeta kiki uyalukidde mu East Africa n'ebifairo bannaye kibali na gavumenti alekera okutuuza ati amateeka ga muzannyo abantu abasoma amateeka bantu babespektedde mu ggwanga lino land fence bakiwulira so aleke bannayuganda bakole emirimu gyabwe kubanga n'appointing authority teyali musiru nakola ekyokulabirako ojjukira gundi omugenzi agitegese Magala yamulondako mugundi mu kifo ekimu ekya ministry era yatuuka mu parliament bamugoba ngati yasoma bamugoba of recent twalaba Honorable Segirinyanga naye bamugamba talina buyigirize bumala yes kati ebyo beside era tukatumye kati baministers bano president balonda bakiwulira so parliament tugyesige bakiwulira nze kyemanyi ekyali mu parliament mu vetting committee eyo okay balimu arrogance from some ministers nekwete about the academic documents bakiwulira bali just arrogance bantu bakagenda biki nawe documents asajja basavize okumala ebbanga ddene tekuli muntu mumba tutasobola kubeera mu gavumenti bwali ndaka 35 nga tazeyo kusoma asome byafaayo nze Nabbanja oyo naliko naye busi okumala emyaka 5 nga ye RCS webusiya okiwulira nze bolode ebbanga ddene who is Nabbanja kati Mabirizi bagenda mu koto wasting time asooka nnyeze ku bantu zegambe nasomera ku stenda wetabula nogende ku stenda obuuza otembera Robert yaliwo bajja kuwa jamu yasomera wanempapula zizino gasigezi na parliament so atumalira biseera zegamba jana kwa bridge nayo kirikonya linya mukulu atwale mu kooti ogenze n'ogamba nti minister okay wabata nabakufuuka minister oluusi abamu basooka mu parliament yes na basooka kulondebwa ne bagenda mu parliament then abalala ne bafuuka ba ministers naye wano electoral commission wegiramu ku nsonga z'obuyigirize kitegeeza ki okuba nti abantu bano oluusi bayitamu naye ng'ate tebalina buyigirize weebale nnyo okimanyi nti ku mulundi guno kana kaluka tukuyamabega ofundako ne kalenda electoral commission yafulumya road map nga kuliko n'ennaku z'omwezi abantu zibali balina okuwaayo naye empapula zaabwe nga zibeetingiddwa okuva mu UNEP kakiwulira wamukala kakiiko kayitibwa National Council for Higher Education balani nga baluwa eveeyo ng'eraddwesi to electoral commission kakiwulira so tebagamba tegenda mu parliament batu speaker to be kakiwulira eyo wali era ekikyo kyakola mwami Mabirizi kwe yanditunuulidde naye naye bagamba bulungi nnyo nti bannange mujje mu verifying empapula zammwe exactly abamu ndowooza tebaagye oba beerabye kifo kya katika mu Kampala kifo kya MP ne president okutyako ebyaffe bye bakansalas tebakonsidaringa n'obuyigirize n'ebisiga tebakonsidaringa okiwulira era kyobalaba kigenda kubeera kizibu nnyo omuntu ewanjira mu entity yasoma omusanga buwangule era ku 10 n'omusanga 2%. Abamu walimu abamu abayitawo naye nga balina empapula enjingiri. Edda bali bakikola. Naye kati isi yavaayo ne programu kati okujja. Ate isi yakikola from NRA. Ekyaddono secretariat. Kwachi bakiteeka bakitandika okwesiba mu kamyufu. Onokate empapula zosukule ku meza. Tuone entalo mu kooti bakuwagenda ate tuba tuwangudde akagundi yaffe ekifo kyaffe owangudde bakuwadde emmotoka ate bakugyeyo emmotoka eddawo elections nga ki bana banuku nga babakuwa wa DP so ena negamba nedda tulina okuvaayo okwesimba ku kifo kyonna olina okuleta empapula zonna zibeetingiddwa UNEP bakiwulira kati ne isi nekikapu kyalinga nekireeta kyobona olali emisango ekiri mu kowero mitono nnyo mu kooti endowooza zimanyiku omusawo gasegulinya bwemanyiko mu Kampala nawuddeko n'essirinya badde bongeddeko kugundi ku mpaaba ekiwulira naye ebyobuyigirize at least abasajja basoma n'appointing authority si musooka okwapointing aliyani ataasoma tegenda mu parliament okoleki okolera abantu emirimu so Mabirizi anoni ekibanja ewalala
binabe abiveemu kituleka wange eggwanga bwe tuba nti ba cabinet ministers bonga bo tebalina mpapula zaabwe ze bwekibanga kizuulibwa nga kituufu kati goli kukyamanyirizi no kyovola mazeyo statement nengamba bwekiba nti kizuuliddwa nga kituufu nti tebalina mpapula kakati gwe lero linganga omusajja oba omwami ali excited nnyo first pregnancy tebanagenda mulungi mu okutestinga omwana bakitamusikaani nomala bagulogolo pakakolakire bulungi mukubo nti kana kapale kanyumidde nakala kateze kanyumidde engoye z'abaana bato ebiseera ebisinga ogula olugoye ogenda ogula akateteeyi ogenda olaba n'omwana omulenzi ng'akyali muto omuwere naye bw'agenda akula bamukyusiza engoye kino mwabagenda ogenda mugeyenda katonda yatonda ekintu nti omukyala abamukyala n'omusajja kino watakweka kunyumira akateteeyi ali ng'oli omwana omulenzi waka akati sagala ogambe nti singa kinazuulibwa yeka singa kizuulibwa nti baasoma nti tebalina mpapula anti tibasoma bagamba singa bazuula nti tibasoma katange nekubuuza singa bazuula nti basoma ajja kukakkana awo bivaako musajja obutayimu omanyi bwogenda mu kooti oba onoonya justice kati mabiri siremaani agenda mu kooti nga kiba kyengendako nsuubirayo kino okibulya bulungi ze ngambye wabula ti President Museveni yasanyenyanga Museveni kati ate yitibwa Kabowa erinnya lyetutamanyako okumala ebbanga nagenda mu kooti nisibwa kisa signature yange oba nesayina affidavit nina okunoonya mabirizi waali ku mpapula ze eza P7 kuliko mannya ki nze size muzadde wa Museveni no ku mpapula ze eza P7 kuliko mannya ki size muzadde wa Museveni size yamuwere no kuzizo ezange kuliko Otebe Robert naye nga watuga okay bwe bukya ku makya n'oyongerako Charles era no nkwadde ekyokulabirako nti n'oyongerako Charles of course mba nyina okwebuuza lwaki eyongeddeko Charles yali gyewa wanja kugamba yaba kya signature ani agamba nti mba ngenda kusayininga amala kukyusa okiwulya initials the signature sekini santi nokwera mu linnya lyange okiwulya nze ndi Otebe Robert nze kuba nga sayininga Robert okiwulya ekyo ngamba tusa signature yange ekyo kikyuka ekyo kituusa n'ogenda mu kuota mpawali ayagala kumanya lwaki wakyusizza nti okay amanya ku certificate ya P7 kuliko Otebe Robert yes okiwulidde naye saawa zino oyingidde mu parliament oyongeddeko edokusatu Otebe Robert Charles genda mu kooti the government avenues entuufu azimanyi kati bino biri political kibala government lwaki atagetinga baministers betulaba nti abalungi abatukoledde batagetinga okiwulidde bino biri political yanyirwa okuwalwa yasoma amateeka ogambye bino biri politika ebyokuba nti ayagala okumanya empapula za prime minister prime minister bwe yasoma buyigirize bwe buyimiriddewa kibadde political yandigenze ku UNEP okiwulira nagamba naye olwobula nabbanja musafiri ono yasomera wa ana certificate era be yasoma nabo be bandi parliament okiwulira kati kyokulabirako parliament ejuddemu bana NRM era kakika kavetinga ako kakomiti ako kahedingibwa gundi speaker okiwulira wa NRM ne deputy we okiwulira olwaliro Lilian ogendewo tosanga tomwana yakoze omusango abasajja bagamba nti mukulu emboka 20 ozimukoka lomuganga nakuba emboka 5 nati bamutwala ku polisi bajja kuba 20 kati parliament yalaze tagenda kufuna justice agende ku INEB emubuulira ebikyala nti bwe baba ngamba nti ono minisita yagenda ku university ki webale nnyo okusinga senior 6 bana bule bagamba abasinga bali second university abasinga 6 bazira ye complaint ye university anti ayagala kumanya aba branchinga amanye namba ye ba minister aba branchinga bakoma mu senior 4 be bano ali mu kifo kikyama agende mu kofi kazi kampuli bwemba njagala okulya enyama ennungi eya pork sigenda kibiti wanje tebagitunga ngenda rubaga kubawo nyaawo ngenda rubaga sigenda kibuli uli kakati mu kifo kikyama achuli umeta akena mugayenda nenda ndokola ebikolero ku musi sinagenda kusoma ku church abantu ina kyononyaye kati mwali mabirizi nakataka yasoma amalungi ennyo oboli awo naye ane tujabi mubuza yakasomerawo kwasi yasinga okusoma mateka mu Uganda olaba bikwa achuli sije bani nawasoma amateeka kuko kweno kitiwa sengona basoma netula tibali bati oli simba wakati akategeeza professional study doubtinga nti ate yasoma mateeka kuba ebyo tebikola nti yasoma mateeka takulebyo
awo nyini okutte pick up ya gundi ya file ngogenda mu kote bujulize obujulizi akuŋŋaanyiza obuwe naye mwami Robert Simbawo akatyawo kansale nzire obuuyi buno ate nyanirize mwami Mayanja Robert naye abuze kubatulaba. Mwami Mayanja tusinza okulaba nange nesimye okubeera ku Mayengo ga Voltage musonyiwa okerewamuko katono wabaddewo bigwa bitalaze nsanyusa okubeera kusho tusanyusa okulaba mwami Mayanja Robert omwami gwe tuli naye omulala mu studios ye mwami Otebe Robert era nga gwe tugenda okubanga tutambula paka sawa mutukola mu kigenderedde munoonyayo ba Robert bokka oba onzizaayo kuyampa erinnya yanga nti ba Robert tebatera kubeera bakibuggula no honestly oliosanzeko Robert omulala ate babeera famous excellent kati munonya bali famous basanga ba Robert mweyagadde nnyo naye tugenda tujja kukolamu ekyokakyooka mu maaso bwe tuba tuleeta omugenyi omulala nga tusooka kwebuuza amannya go gonna gatubuulire bw'aba si Robert toleeta bagenda leeta bw'aba ye Robert tetuleeta bw'aba si Robert toleeta bajja leeta buugi ku voltage ate ku voltage busiriira. Mwami Mayanja tusanyusa okulaba tulikayo mu weekend tugiyiseemu Katonda mulungi. Yeah, that is it. Nibadde bitya mu kitundu gy'owanga ekitundu kyaffe kiri calm ndowooza bwe tugenze mu temporary relief eno gye tulina ate focus tutandise otunulira ebintu ebirala. Of course ekyamasomero kyo kiri kyafuuse kya lutentezi direction y'amasomero naye ate nabyo tubyogerako ate mukyala Achenge najja n'atugamba nti nze kusinziira bwe ndaba mu preparing for a third lockdown. So kati ebyo bibuzaabuza naye ekisinga obukulu ye kigroup kyendaba Kampala kati kibayita 7 Hill kinsanyusa waliwo ekibinja kirimu abakyala n'abaami abambadde overall nga bakola voluntary cleanups. Okay. Very good concept, but it is interesting. Ndoza ge mawulire agali unique, but lwaki kikuta attention yange because ndi concerned about waste management in Kampala. Kireka nti tulemedde okufuna a lasting solution to the garbage challenges z'ekibuga Kampala. So wendaba abantu abazze mu direction yeyo regardless of their ebirubirirwa I feel happy. Okay. I feel happy. Yes, that is all what made the news. Bano ba Cheptagai, our team in Olympics. For me, I don't want to comment because but tubasanyukirako ng'Abannayuganda we fail to answer the moral question iti mu lugendo lwabwe so all of a sudden tubalabye at the Gold Award. What about their training processes, their travel challenges, nebirala. Do you know basanyukirako bali Bannayuganda bannazi? It is okay, but for me, I'm not this type of it. Waliwo abantu abatero tubuuza mugwabuuza Uganda kyekukoledde gw'ogikoledde ki. I don't subscribe to that basket of individuals. For me, I believe nti Uganda bebe yagala okunfunamu einasooka kunyinyonyola nze kyentereddewo because nze ndi muto ku Uganda. Uganda entity eneneko erimu collective efforts z'abantu bangi generations after generation. So nze bwe mbanga nina okujja okuservinga my calling on behalf of Uganda. Uganda erina okumpa platform. Uganda erina okumpa a stepping block kwenkola ki. So omusajja wabanga training ye Kenya. It raises a lot of moral questions. Now lideko nti Singapore buli gold medal winner afuna $75 million US. India lero ndoza yakulembedde gabe mitwalo kinana mugumu million kinana mweme za dollar. I don't know about Uganda. So beyond the gold medal bichi ebyaniriza omuziro yawanise flaga zaffe. Olwalo singa ofuna jjajjaawo n'aweerwa omwana wo nga ye muzzukulu we n'ayita bungi ebibuuzo n'amuleeta ku TV yaffe eno ng'azajjaganye bwe nze nsanyukira jjajja ate ffe ewaffe ebyo tebitusanyusa kubanga no ewaffe tebitusanyusa lwa nsonga byansikirano bitya
tijjajja oyo ekimuweerezesa muzzukulu wa muzzukulu we lyettaka liri lye tukayanira kati in fact kineewunyisa jjajja bw'atawerera abazzukulu nga naye ayina ebya famire ebyensikirano ebize bipasingibwa onu ku ye ffe waffe ebyo tetukola pati naye batuuka wano balyamu ekyeggulo teekateeka enjawulo ewaweebwa pulezidenti w'eggwanga lino naye mu kugenda National Council of Sports sente zefuna Ministry of Education okuvugirira abaana nga bagenda kiwulira so ne baba bakomyewo ojjukira yizikulu pulezidenti yagamba bamuzimbire ennyumba nemumoloka bagimuwe mu ngeri y'okumwebaza omanyi Olympics ndali tebagaddako sente so kibeera ensiiwo okwongerako awebale so tulinde tugenda kukumira Uganda babiki biki tulinde batuuke wano tutandika okukola kyo kusaizinga tweyanza a quick one on that neyanzeke very good gesture naye mawanga amalala ekyo kibeera institutionalized in fact ekimu ku kya-attracting abantu okujja okuparticipatinga later on baqualifying ogenda mu Olympic nga kino ministry ekikola ki bwebeeranga timetable ya Olympics eziddako eno mu ziqualifiers abaana abadduka emisinde naggala eri ewaffe gyenva baba bamanyi nti Katonda bwakuyamba n'ogenda mu gold medal mu Olympic n'owangula ofuna bino oba kitegedde naye kati bwe tuba nga tulindirira bakomewo pulezidenti alabe. That's where the question marks come from. It is not institutional. Kubanga era ne Kiprotich is a prison office. By the way, yawangulira atenze nali musibe. So nalaba yafuna promotion. Nafuna yone ebintu ebirala. Okiwulidde. But what we are saying as Ugandans that this should be institutional, not individual. Tekina kubeera presidential initiative. No. It should be within the Ministry of Sports. Eyo nga tuvuddeyo nsonga teyo nga tugitadde wabbali kabadde kayitamu buyisi nenga tukyagenda maaso n'emirimu gyaffe gy'olunaku luno olwolwaleero bwe naaleka mwami Robert engeri gye bafaanaganya amannya bajja maliriza beyisinganyiza ebiso naye tukyagererera maaso tuli ku nsonga ate ey'aba ministers abavetingibwa ye kanso mabiriza ayagala kubanga amanya empapula zaabwe ez'obuyigirize ziyimiridde zitya naye ng'ate clerk wa parliament ye yategeeza nti mu kunoonya bwe yanoonya mu drawer ez'enjawulo oba mu fayiro ez'enjawulo teyasobola kubanga ate afuna empapula zaabwe tuliwo omwami Mayanja. Njagala kwebaza nnyo mwami Mabirizi simanyi lwaki tetukyanywa caayi kano kacaayi mbadde ngenda kanywera mwami Mabirizi. Eggwanga eriri mu kuzimba democracy eggwanga eriri recognizing fundamental rights bamabirizi betusaana okuwa ranks because it is not enough to have a system must be checked. Kakati wano mu Uganda tulina a narrative nti president akulonda erinnya ne balitwala mu vetting committee. Once the vetting committee says aye, it's enough. No, it's not enough. Bagenda kubeera nga bali mu public service. Bagenda handling budgets on behalf of the president. Betulina okubanja service deliveries ebyambulance sizibanja mubaka wange. Zentunulira minister wa health lwaki kwerese center so and so tetulina bino na bino CMP. Now, Mabirizi is raising a fundamental and pertinent, very relevant question. Okay, fine, eno regime mpya. Bano bazze before they start their service. Bali competent. Very good questions. In fact, Mabirizi andowozesa. How I wish Bwana Museveni ngachali mu his hey days yakolanga Mabirizi byotamatidde because yalina issues n'akalulu k'ekinana abagunjufu togenda mu nsi kukola ate makolobero malala tukoze justice abagunjufu waliwo amakuba ag'obugunjufu. Mabirizi is spot on. Kachanga waba lero yawabye ebyensonga. Someone is challenging lwaki yageze in parliament before court. Mu democratic dispensation abantu bali ratinga na parliament inayo n'olunaku okufuna concerns eziva mu constituency. But if you are not a member of parliament, even petitions to the office of the speaker ensonga lwaki speaker's job eri full time okufuna amaloboozi ago feedbacks from the society now and again. So atutte mu kifo ekituufu. What's wrong with politics? Olwaleero mbadde ndaba kano Dr. Kiza Besigye ku mukutu ogumu agambye
nti obulamu bwaffe is politics. Buli kintu kyonna kyonna ekirireetinga n'obulamu bwaffe politics, ebyobulamu politics. Okitegedde? Ebyobufuzi bya bulamu. So I don't see anything wrong with Mabirizi ogenda mu parliament questioning, because this issue, by the way, bw'oba otandika investigation ogende mu kooti, primarily abantu bwe wandibadde obuuza ye parliament. Okugenda mu UNEB weetaaga court order. Nze nga mbaddeko very close ne Mabirizi, manyi enkola ye. Agenda ku parliament ababuuze, bwe bamuwa ayina step eddako. Step eddako ejja ku involving okugenda mu court okuteekayo ka application seeking orders eziragira ezikomperinga UNEB ne institution yonna okumuwa ki. Mabirizi are within right here access to information. It's a right. Mwami Manja, don't you think Council Mabirizi is overdoing it? What is overdoing when we are building a democracy? When you are acting in the interest of the public? Look here. Tuina Mr. Jim Mwezi, just of recently, endo singa chi company chitaliyo. Are we wrong to question his competence? Are we wrong? Are we wrong? Are we wrong to say nti wangezimu ku qualification as a minister, you must have a sounding information. Or chitegede. Information ojigana. Ngenda jitwala, but just 1 minute. Just a few minutes. Using Jim Mwezi as an example, a former convict of Gavi funds. He was convicted. No. He was convicted. He was convicted. He was convicted. For me, was convicted. No. You see. But this is what I wanted you to build your information on. Mo public service. No, njagala nkuwe information, njagala nkole statement ye. Kobozimbira. Nsabo mwe dakika. Tononyo. Mo public service. The issue of morality is fundamental. The moment a public figure is taken to a probe, he has failed the moral test. For us, abalowooza nganze wetugambira nti Jim Mwezi, ate by the way Jim Mwezi ne Sam Kutesa, ekyabwe kiri beyond. They have been mentioned here and there, how they bounce back akatonda ekaya manyi. You get me? Alice Kaboyo is just a small oyo muleke issues zetu zitegeera. Naye nkugamba nti just a few months after swearing in, assignment ya Jim Mwezi esooka it boomerangs. So Mabirizi abamutuufu nnyo ku lwaffe, because tuliyo bandi nnyo abandi agade, and you know for me how I ask parliament ebibuuzo ebizibu ngenda nambizi. Nze nsooka baconvictinga bonna be mwayisiza bali incompetent, they are pigs, prove me wrong. That is my modus operandi. Kati ye Mabirizi alese erisivo baffe twatwala embizi batugamba simanya tuli ba ADF, simanya tuli bichi. Now this is the best way. What's wrong with ate nayagadde ono omwami yani is it Tadong? Not Tadong. There's a one who will respond to him ku Twitter namugamba ebyange bibi tewekoya. That's what we want. That's what we want, so you can have that information now. Mwafanya chitujegamba sinagamba ati Mabirizi akoze kikyama okugenda okucheka aba ministers neche ngamba ngaye munamateeka omutendeke tumanye bulungi ennyo nti ayona bana Uganda obudde how tonja kugenda mu parliament. Why not? Why not? Tebana agenda mu parliament tajja kuna kyagala kituufu. Why not? Wane parliament teyina presidentials bakiwulira oba mechanism so okuvetinga omuntu right kumpapula just emya paper. Why not? Bakiwulira ndasomera ku stand bakiwulira kuna mara senior 6 olwa usaze kigambo nyasinga nkwate papula zanga zili forged nesora mu parliament bakiwulira okiba kundolani tayina kundi kuzese soro gamati zili to positive newe ngenda mu court nefuna court order nenge na UNEB mbafunye kituufu kati wano mwandi Mabirizi nzenzekiriza nti toyinza ku advising Nkima kujagolinga miti mu kibira Nkima tosobola advising kujagolinga miti mu kibira. Mabirizi being a lawyer
and issue gyadiringako eri mu contest ya profession ye I know is doing the right thing. So kombulire kati atumalira ate ebiseera nga bannayuganda waliwo olunaku parliament lwetatudde attending tumabirizi nti tetufiirwa. Why osinzira kuki? It's because you know nti kiparlamenti kyammwe nga bankusanze wano nti eri parliament ye NRM jjajja bw'otuma omuzzukulu omukuba. That is not how a democracy must work. Bebasingamu obungi. What was vetting? It is your duty. It is your duty. Oina instruments zebakuwa. Thank you very much. Mchala Lilian, this is a very crucial debate. Katuchimalirize bwetuti. Nti nakugambye nga ntandika submission yange nti system obojizimba bweta checking bwatekula. Tebera Linda malirize. No, it's a citizen's duty to check the system. Ziwuliriza. Kenya appointments ezifaanana bwezityo. Ogenda kulonda IGP, Chief Justice, abantu abafaanana bwe bato. Their vetting system is better than ours. Listen. Now, how do we reach the Kenyan stage? Atena baba Kenya bagamba, it's not perfect, but it's work in progress. Netutuka to tell you, when citizens begin to ask questions, systems is equality. So we are here discussing it. How I wish it was the conversation in Mukatari Nemu Tax Park. The next day, Linda the next day to Anufinyo Mubakaga, Aleta independent members, Bibe Gamba, to choose how we vet in the interest of the public. It starts with the tugenda kubanga tuwumulamu tugenda kubanga tukuma mu sawa yaffe eyokubiri mwami Mayanja Robert bumuwulidde bulungi nnyo awamu ne mwami Otebe Robert gano masanyalaze genyini nyini nga bwe kigenda maaso ate mu studios gega masanyalaze ate agabeerawo so tugenda kuba munange tugendako mu kuwumulamu katono nnyo tugenda kuba tukuma mu sawa yaffe eyokubiri tuongere okubanga tukuba tochi ate mu nsonga nga bwoziwulidde ensonga za council mabilizi awamu ne academic documents z'aba ministers zikutte wansi ne waggulu wenjogerera mu studios munange tugenda kuba tuwumulamu katono nnyo temuvaawo voltage program joli mu kulaba. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Alternative Dig. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Hello, beautiful
people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikirene dala mukumula mwoko singa mubaddewo gye tubadde tuwumulidde discussion ate ebadde y'amaanyi nnyo n'okusinga ku gye tubadde tulaba ku mpewo. The Voltage program tuli mu kulaba munnange tugenda ddala mu maaso paka ssaawa 3 ate ez'ekiro ky'olunaku luno olwolwaleero era nga munnange tukomewo mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Amanya nze omumbejja luwedde Lilian era nga mu studios tuli n'abakulu okuli omwami Mayanja Robert Independent Mind talina kibiina ate mwagwa naye nga muwagizi wa kibiina kya Forum for Democratic Change awamu n'omwami Otebe Robert Prince munnange nga bwe yakutegeezezza ate okuva mu kibiina ekya NRM bwe twongera okuba nga ate tukuba tooki mu nsonga nga bwe zitambula olunaku luno olwolwaleero paka ate ssaawa 3 ez'ekiro era nga programu eno Voltage ebeerayo olunaku olw'Emande n'olunaku olwokutaano eba ssaawa emu yakawungezi paka ssaawa 3 ez'ekiro twogera ku bintu bingi nnyo omuli ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda omuli ensonga z'eddembe ly'obuntu ebigenda maaso mu ggwanga tutubuusa maaso ate ensonga ate n'ez'abavubuka munnange ate nazo tuzoogerako nnyo nnyini ddala so g'obanga munnange gwe mulundi gwo ogusoose okuba nga otulaba nnyongera okujjukiza tetuli ku mainstream media wabula tuli ku tubeera ku Facebook era nga Facebook page yaffe eri The Alternative Uganda gena munnange ate liking page yaffe following onyige ne alarm button tubeera live osobola okumanya tuli live nosobola okubanga atobeera kitundutundu ate ku program eba eriyo oba Snap Talk oba Mighty Drive oba liso lya mukulu nasobola okubanga ate weyongera okubanga munnange omanya bingi ate byosobola okubanga weyambisa mu bulamu obwa bulijjo ku YouTube tuli The Alternative Uganda egenda munnange subscribing ku channel yaffe onyige ne alarm button buli bw'obatekayo video osobola okubanga ate omanya video eno ya program ki ate ngera ku Instagram tuli The Alternative Uganda ku Twitter tuli The Alternative Uganda jemikutu munnange ate gye tuliko gyosobola okubanga ate otufuna mu ngeri emu oba endala tukyagenda mu maaso mulamwa ogusoose oba gwe tubadde tukyakubaganyako ebirowoozo tugendedde mu kuwumulamu y'ensonga ate y'abaminisita abavetingibwa naye nga empapula zaabwe ez'obuyigirize okusinziira ku kanso mabirizi n'okusinziira ku clerk wa parliament ate empapula ezo tebamanyi ate wezirira nabo bagamba nti tebazinayo ensonga lwaki ye kanso mabirizi ayagala afune empapula zaabwe amanye prime minister obuyigirize bwe yakoma mu kibiina ki yasoma biki ebituufu okuba nti munnange ate prime minister w'eggwanga Uganda list nene okwali ate omwami Kahinda Otafire naye kwali omukyala Pasis Namuganza naye ku list kwali kuliko omwami Tom Butime Honorable Bright Ramirama bangi munnange nga ayagala empapula zaabwe asobole okubandoza asobole okumanya nti okay ba minister ate
abatwala departments ezenjawulo munanga ate basoma bwe bati bakoma mu bibiina bwebiti tugenda kuba tukubaganya ku mulamu ogwo ate nga tetunaba kusala kudda ate ku mulamwa ogwokubiri gwe tulina mu show yaffe ey'olunaku luno olwolwaleero era nga twongera okubanga munange tuwulira abakulu mu studios bo ensonga nga zino bazoogerako kinennyongera okutegeeza nti munange aba Twins Unisex Saloon bakugamba nti gwayagala akaviri akalungi oyagala onekaneka ne bakusala akaviri onyirire oba bakusibe dreads naawe ofulume mu saloon bagambe nti bannange wazisibiddewo abakugamba nti bali mu Kiwempe Soweto Road osobola okubanga ate obafuna ne basobola okubanga ate bakolako bakusala akaviri akalungi naawe nonyiririra nonekanekana enamba yabwe y'essimu eri 0773 449200 oba 0756371344 bakugamba munange beyune basobola okubanga ate bakolako mu ngeri emu oba endala bannaffe nno aba Village Mart Supermarket bakutegeeza nti gwayagala kalonda yenna ow'omunju byamasanyalaze byakulya byakunywa oyagala ate byakufumba oba oyagala bibala byonna babirina bakugamba nti bali wano mu Kiwempe Soweto Road osobola okubanga ate obafuna mu ngeri emu oba endala gwali ewala ngoyagala byoguzi babikutuuseeko osobola okubanga okuba ku namba y'essimu eno eri 0701 577435 0701577435 basobola okubanga munange ate nawe bakolako mu ngeri emu oba endala osobola okubanga munange buli kyewetaaga ate okifuna mu bujjuvu bwakyo naawe alina ebirango ebyenjawulo bweyagala okubanga olanga naffe olina kalango okweyagala kaplayinge mu voltage oyagala kaplayinge ku Mighty Drive oyagala kaplayinge mu liiso ly'omukulu ng'olanga ate business nabiki byokola enamba y'essimu kosobola okubanga oyita eri 0702 9076 0702 9076 ye namba ate gyosobola okubanga oyitako gwe alina ebirango ebyenjawulo byoyagala okubanga ate olanga naffe tukyagenda maaso era nga mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri osobola okuba essimu n'obuuza ekibuuzo abakulu ne bakuddamu era nga enamba y'essimu eri 0789017145 0789017145 enamba ate gyosobola okubanga okubako mu studios n'obuuza ekibuuzo abakulu ne bakuddamu mu ngeri emu oba endala tukyagenda maaso era nga tugeredde mu kuwummulamu mwami Mayanja abadde alina ensonga ate zagezaako okunyumira ku nsonga ate ey'omulama gwe tusose okubanga tukubaganyirako ebibuuzo so kanzireyo ewuwe bukolokolo asooke kuba ettooki mu nsonga eno nga tetunabagenda ate ku mulamwa ogwokubiri tuli wuwo mwami neyanziza muganda nga Robert ensi gye yalaze eno waliwo concepts gye bayita civic engagement abakulemberwa baliretinga batya n'ababakulembera ezimu ku avenues of civic engagement kyekino Mabirizi kyeyakoze kya bugunjufu nnyo era mu America yandibadde kati akyala kushoza abarare kings. What do you mean by misleading people? Mabirizi agambye asaba omukyalo omugumba balongo kyekiza kugamba so wabata charge instead of okusaba omugumba agende omukyala gwasogwala abantu kwakike ayazala kuba omuntu manya akide mukota afune court order nze nkugambye bwenti nkugambye bwenti kugambye bwenti bwoboge ne court si katale ne court si katale nti goboveno ogenda toli specific naye olwokuba nti bakola display ogenda tolina idea ya mboga naye oluzisanga nga bazitegese bulungi so ne mukooti ogenda olina specific issues z'otutteyo ensonga ya Mabirizi eri mu ntandikwa. There are two things that are most likely to happen singa parliament teyogera for instance Mabirizi agenda kuddayo mu constitution asinzire mu article yogera ku right to information access ajimanyi je kugamba ye mutwala mu court but now when you go to court directly bajja kubuuza who denied you information. The custodian of that information as we speak now is parliament because buli minister yenna eyavetingidwa ya submitinze wani mu court kati nawe kenyini nyini otandise okugaba eddagala lya otandise okujjanjaba Brusela nga weyambisa Panado. But this is what I wanted to tell you. Ku tweet ya mwami Ogwang Peter kuliko omwami
mbadde wano njigoberera abasingamu obungi bayogedde nga gwe but this is what this gentleman said no si buli muntu nti ategeera concept za democracy and exercise of citizens right but singa bannayuganda by the way baali babitegeera bino singa SNRM yekyafuga wano kubanga kati mwe muyina na kino olaba bwe tugenda mu public procurement procedures nga bwe tubadde tubuuza mu bya procurement za covid nga batugamba nti bina bureaucratic delay that cannot be looked into a pandemic. Naye ne weebuuza so what is the essence of planning because one of the arguments for the first lockdown was we plan. We were also planning for the public procurement procedures because abaziteekawo balina variables ze bayagala society lemefira. But this is what this gentleman responded to Peter Ogwanga because Ogwanga yagamba bwati. Ogwanga yagamba nti where is the post? Okay, let me first read you his what? Yes, Ogwanga yagamba. Mr. Mabilis, I have volunteered to give you my academic documents for your perusal on Tuesday without any court order. Please come to my office at 10 a.m. 55th floor, office of the president. Now take a coca disclaimer that certain things should always be put to bed once and for all. Excellent. That is my leader. Peter Ogwanga. Without what? Without a court order. Because Peter Ogwanga is confident in academic documents. Is inviting Mabilis that don't even disturb Parliament. Mine are here. How I wish the Honorable Minister of Education did the same. But how come? How I wish. How I wish. But how come the clerk agamba in popular that is now clerk alinga wagira Mabilis. Because buli muntu yenna amanyi nti buli minister yalayide. Listen. It is now this is Mabilis asane ekirabo singa mbadde n'omutwalo mbadde ngumutera ku mobile money lwansonga fe tubadde tumanyi nti buli yagenze mu vetting committee ekyamukulembedde empapula kiraka wa parliament atugamba tesiriyo so who are these people bano betuyita honorable minister balina mulimu ki? What is their qualification? Mbadde saba tuwuliziganye mwami. Okay, nange kambuze kino. Tezibanga teziri mu parliament, kati ziri mu kooti. Ziri mu kooti. Robert utwala sibili. Mwami mayanja. Mchala Lilian nenga. Mwami Robert. Lilian bwalanga emirimu. Lilian bwalanga emirimu. Bwobanga ogwagala, what do you do? Excellent. Kakati nze mba mukyamu okugamba Lilian nti leka ntuneko mu mpapula za Robert mba mukyamuwa. Katuwulire mwami Robert. Mabilis agamba parliament. Ebyo bye wafunye gwe byobompa. Tagambe nti parliament etuwulire oba bituufu oba bikyamu. Mabilis agamba ebyo byolina nze mpa. Mwami mayanja nsaba tuwuliziganye. Mwami Robert obadde okyalina kyo. Nze mugambe ekyo kirimu. Mwami Mabilis natukanya nga concerned citizen nti okusaba empapula mutuufu nnyo kikumi ku kinaate. Nejjalaza siwe watupu naye zisabewa. Kati bino bita politics. Kati kweyagala zisabaani. Koti yasoma. Akola bintu Robert wesulise wetereze. Instead of kino kye yeerimbikamu ekyo kupapula. Kyotegeeza ina ebigendererwa ebirala. Robert. Alinga zasoma ebyamawulire n'ebyenjigiriza. Simanyi bakutandikira ngenda mu kooti. Okiwulira. Mabilis yasoma amateeka. Okiwulira. Ava wano sifena agende mu kooti afudasire kooti order emwe gundi agende kuneba akoleki. Robert kati nakino kankikugatireko for the benefit of our viewers. Genda makayivuza kooti. Kati kweyagala winiza omusango bazikusanze mu katale. Genda muziregistre za kooti. No. Nze by the way. Nze. Victory za Mabilis mu kooti zemanyi zezino. One of them is this one. It's causing us to speak. Oh, it is a court. Parliament is a court. Parliament is a court. Let me briefly respond. One, njagala okimanye nti buli minister abeera ex officio parliament. Yes. Abeera member parliament. Yes. So where do you go if you want to reason with MPs? Do you go to the market? So you go to the market? By virtue that they are ex officios, abuza a relevant place.
application yagenze mu kifo ekituufu because at the end of the day ani overall kuba MP one electoral commission wejjiramu electoral commission ejjanga tugenda mu kalulu waliwo ba minister abatatwala mpapula mu electoral commission because tebali mu kalulu Janet Museveni yesimbawo mu parliament jogamba agenda okuzijja bayina kulizeso kyokukola batiri mpapula kati okayenye ne mabirizi labayo okayenye ne mabirizi nga stage gyokayanira ku mabirizi abamusomesa angaze nandigambe yasimanyi amateeka wakutandika neno koma ekiwulira ne mabirizi asimanyi gyalaze oli kukunika kati parliament nende babimuwa Listen, my dear. Ebbaluwa y'amabirizi njirina wano. Vito Gwanga yagitutera ku Twitter. Ebbaluwa y'amabirizi egamba clerk wa parliament. Nti aba minister bano bemmenye wammanga. Kakasa bonna babadde wuwo mu vetting. One of the issues about vetting is their qualification is minimum. Minimum, not maximum. Yes. Minimum. Kakati, because you were acting on behalf of the public, bimpembi tunulemu on behalf of the public. Tagambye kiraka nti ono gwe mwavetinze empapula zetezi qualifying. No, that is not the argument. The argument is gwe byonna bye wafunye gwe bimpe on behalf of the public. Nze scrutinizing kati kiraka yagambye atasirina. I want you to join me to see how relevant is Mabirizi. Kirako kandi sibirina. Because nawe kanyini otugambe nti obadde osuubira nti ekyasoose minister nga tanagenda mu vetting academic files ze tibanange eteeka ligamba minimum qualification senior 6. I want to be the Minister of Education. Bino byebyange bino ebirala kakati kiraka lwaki tonanyiga njagala kupushinga onyiige tonanyiga nti kiraka agamba sibirina kati bavetinze eki kuki nange kyembadde ngenda okwebuuza kino kiriteeka wange eggwanga bwe kiba nti baminister bano tebalina kiraka agambye Mabirizi gezaako walala eno tebiriyo naye nga bakava mu vetting kiraka simulenya Ndali mufisa nga atudde omuwala najja katamasa atonenya kirako nenya achulira nagamba njagala omulimu achulira ne mugamba nedda gendo wandika application ojindete achulira ndawa nakuomulimu achulirete wano nangamba tawa njiwo mulala ne mugamba ndakikola ki jeretere bwana mu office yange achulira kakati Mabirizi okenda ba clerk umusabe papula ona mugamba tazirina one onokumanya azagazachi yayogedde we want to ascertain their qualifications era answer yekibuzo ekyo eri mu tweet yono yenga Mabirizi ayina muntu ekyogo bacho mashigenda okola ne papula zitimo wali basoma basoma that will be we shall cross the bridge upon reaching let us first of all have the papers kati kankubireko ekyama. It is a personal experience. Mbadde active misango ebiri ogwa Katolu Bwama ya nominating the electoral commission. Electoral commission ya mufindinga nga qualifying. Okubiri Mukama Katonda amugazize kabuliye ye mugenzi mweze sapiriga. Eya biriga yasinga okunyuma. Yasomera mu UCC. Na graduating lwe bamuza. UCC ne wandika nega tetulabangako na student ayina manyaga mwefananye. Listen, ereyo baluwa koche nakawako ya besinga neragira electoral commission okunalifyinga candidature ya Abiriga mukalulu kaluwa. Electoral commission negenda maso 2 weeks to the polls ne wandika nge disqualifying achi. Do you know what happened? Abiriga ne ku DRA form tekwali manyage empapula za Abiriga results yazidiza humpapula za pick fair ochiwulira Abiriga nagenda maso nabera MP kitegeze ebintu bibiri that one by admission of court Abiriga did not qualify to be a member of parliament but somehow he went ahead and became a member of parliament. If we had an assertive citizen alenga ba Mabirizi twandibadde tulwana ne tukutuka mu binabina kati ngenda ku ya Katolu Bwama akreiminga nti yafuna diploma mu music dance and drama ku Machuwa entrance e Makerere. So
through council Isaac Semakadde tuwandikira Makerere approving ebigambo bino Makerere naye tetwawabira Makerere. No, listen ebyaffe it was a different issue. Applicant musango gwa Katolubwama yali agamba Katolubwama talina qualification kubeera mubaka we because yali mulonzi wa Lubaga South n'agamba nze Abibu Buwembu Katolubwama talina buyigirize bumuyisa MP wange. That was the argument. Okiwulira? Now Makerere wandiika ngegamba nti omusajja alina diploma mu mature interest eya Makerere. Kati nga ffe tuddayo nga tusoma etteeka lya mature interest banga academy eyo eyalina gondi bbiri yali academy mu East African community nga it was a school of music, dance and drama mu East African arrangement. Naye bwe tuva mu East African nefuuka Makerere independent waliwo amateeka agakyukamu abe Makerere ge bataategeera gabeerabira. Kati ffe tujjayo amateeka gombi nga both ku byombi mu Makerere University admission once nti olina okuba nga oli artist aperformingeko mu National Theatre. Okiwulira? Ku East Africa level byali birala wali olina okubeera ng'olina excellence mu certain subjects mu P7 okudda waggulu. Ekimukuba ekirendalinga argument za Makerere okubeera null and void was the age qualification. At all accounts yali katotasobola kubeera admitted ku mature interest. Makerere batugitwala mu kooti e Mengo ne admitting anegamba that diploma is null and void. It's not there. Maririza laki bino mbyogerako passion because I was involved. Argument is persuading omulamuzi Margaret Oguri. Because our a question je twatwala musango wa Katolubwama. Twali tetugamba nti Katolubwama ave mu parliament. No. Twali tetugamba nti talina bujulizi ffe twagenda mu kooti nga tugibuuza bwe tukwata omuntu atalina buyigirize nga yayise mu electoral commission n'akalulu n'akayitako naye nga tukakasa talina bujulizi tugenda wa ne tuwa kooti ensonga zaffe kooti nga mujjawa naye nga jukira waliwo kooti musango waliwo etteeka eriga nti emisango egirelated n'ebyokulonda girina time frame mwe muwaabirira. It's the question that we are asking court. Now that this time has elapsed, but here is the evidence. Where should we go? Tumukube bikonde, tumuoche mipiira. Court negamba abagunjufu bajja wano mubirete nja biwuliriza. Bwe tufuna grant eyo ne batugamba tufayiringe mu nako asatu Katonda agenda mu court of appeal. Njagala okulaga nti simale yekka. Je bali bannayuganda bangi nnyo abali concerned about the qualification of those people who masquerade as our leaders. Erono agambide nti one of the major causes of embezzlement, mismanagement and shoddy works by government officials is because the public never picks interest mu qualification z'abantu bano. Omuntu minister wa education ne degree eriko ebibuuzo. Mwami yes ngatonaba kwa submission yobanga tonaba kudda Mwami Mayanja mbadde nsaba bwobanga oyogerenga otumba omulamu ogwo so nati tudda kumulamu katononyera nze esanchiro kuleta Mwami Mayanja loko dabenza na sokra byonna tugezo genda kuntiko batenga da abagiranza ntiki mbuyada inagenda mu kooti so se wananga twetolola era bagambe nti ku mwami kundi abiriga university jasma yakola ki. These are different questions because it is buchentegede tonasoma baluwa ya mabirizi. Mwami Mayanja soko olinde mwami nabayivu nguni mutekuni ku debate kulomba mwata yenda akola ki nekusubira twagala debate interjection is pale kana ko point of order function kibiche kasa na person okola kino yogira ndacha tuganda kile kimu omwami mutufu kubanja naye waize we wachama ero ne tukanya naye nagamba tukwambiriga bagenda ku UCU ne wandika ne proving echo nawe nagamba sinasomera ku stena bakiwulira era bwe kweshi bali nga kikyamu naye kubanje nasomera n'ogenda bakwekituufu bakiwulira so mabirizi era nsebeyo nga ngamba mabirizi ali mu politics ali mu kuzimba kale mu politics so se mateeka bakiwulira singa akuzimba CVM by'amateeka yandigeze mu kooti bakiwulira era abya tuganti bannayi bino byakola byonna n'ekifo ky'enjagala mu ki parliament bili abiri mukaaga awatali musangu elective politics byali mu kutulaga bakiwulira so nze mabirizi mukola mwagala nnyo naye akole ebintu ebijja mu professional ye tuna balo abangi gundi sagona wali awo sagata mya politics agenda nya karu zinasana ya twala kusaidia bakiwulira tapukaba ya mateeka bakiwulira principal wanu kwa bamwisa mu court ayogera mateeka
ekiwulira so magezi anokuyigira ku ekyo ekiwulira era mwami manyi jakumula amabiriza amaze kubanga kina practicing wabula experience wabanga agirina. Okay, ngatumba umbate omulamu ogwo tudde ku mulamwa ogwokubiri. Studio line eri 0789017145 0789017145. Mwami Mayanja omulamu ogwo tuguwunzise. Omulema guno nzikiriza just my wrap up. Tweet eno nkulu nnyo. Omwami yagambye nti the more we trash these doubts council raises is the more we put this country in dilemma. We have seen incompetent people in positions they cannot hold, leading to poor service delivery, embezzlement, and corruption. Okay. For me, it wraps up this conversation. However, no, I have appreciated this thing. Document. Erakati nzendabye gwe issue ojirina. Oleme kutegera perspective ya mabilis. Olira. Atebwe nkweteredde mu ebyabiriga noyongera okubula because listen. Mwami Mayanja. Kamalize. Ensonga yabiriga. The right place to go was to court Lwansonga. Bintu bibiri. Electoral Commission yali receiving empapula ezo. Okuzigisaba oyina kuba na court order. It's not the same thing as Parliament yasembyeyo for us to suubira nti eyasembeyo okufuna okuinteractinga n'abaami bano n'abakyala bano ku nsonga za qualification yabadde Parliament through the vetting committee. So you couldn't go elsewhere. Two, Mabirizi tagambye nti agenda condemninga oba tagambye Parliament condemninga qualification z'abantu bano. Yagambye Bugambi. Ebyo bye balese bakunganyiza bye mwasinziddeko bavetinga mwindageko nga munna Uganda using my right to access to information. Mwami Mayanja waliwo essimu ezze. Hello. Osirieta Sebo. Yes, thank you so much for the show. Yeah, you're welcome. Your name, please. Yeah, okay, yes, Mr. Fatwe. Yes, on some issues, I want to first thank those guests that you're about to take. Okay. Na intende nkuru tumanyi lwaki poliisi Robert agiremeddeko nnyo empapula z'abana abaminisita be bakalonda mu Parliament. Era ffe tuli kikola nga tuva ku ssomero nga mwaka wumula bwe muti bwe babeeranga oli asooka owokubiri owokusatu ng'ofukayo asitawutuka wakata odduka n'omuwa ripooti yo asooka kwebaze ng'oli musanyufu naye wewajjanga nga luli waliwo mukisooka kati oli mu kyekumi ng'osooka kwekeekamala kubuuza naye ripooti ye eriwa ogamba simanyi kati ekimu naawe baminisita abamu abatayagala kuleeta empapula zaabwe ekisooka kulaba ebokisi ogwanga ate n'ogwanga teyazitadde yandizituteredde ku Twitter. Okay. Hello. Nga mwami preso kama agenda ensonga nyingi z'abayagala kooti emuyamba okukola sinti buli musango gwatwala mu kooti teeka alina okuguwangula bagambe ono yawangudde oli yawangudde no naye pronouncement za kooti oba decisions zereetwa ezeewo biteekiriza ate bibaamu n'obuwanguzi bungi naddala ku nsonga ya mwami Mabirizi era kooti mu misango gimu na gimu gimuwa gy'ayagala yadde tebamulangirira ng'awangudde omusango kati yaza ki somewhere where court has granted him his right and said yes Mr. Mabirizi you are right. So alina byafunye mu bingi ate byakyafuna bingi
webale kusiima sebo tweyanziza nnyo tweyanziza omusajja akubye esimu simutegedde manya naye agambye mwami kato naye omulamu ogwo abo abalowooza nti omulamu ogwo mwami mabiriza awaabye nnyo tuguwunze mu Amerika waliwo yakuba katonda mu kooti mwami Robert omulamu ogwo tuguwunzise naye bwe tunabanga tumbawumba ojja kubanga owa submissions tugenda ate ku mulamwa ogwokubiri akyoganyo tuteesa ogwokubiri nga guno bukyayokya tutunulira ate ensonga za omwami Fred Lumbuye. Poliisi olunaku olwaleero evuddeyo ate nebaako kyeyogera ku nsonga zino naye nga bino webijjidde ne NUP nayo esabye gavumenti ate bababuulire amayitire g'omwami ono bababuulire oba bamwina oba tebamwina naye olunaku olwaleero omwami enanga avuddeyo n'akuba ttooki ate mu nsonga za mwami Lumbuye ne bategeeza nti bo nga poliisi tebannaba kubanga ate bamufuna bo tebamulina naye nga olwedde bagenda muggulako emisango egiwerera ddala ate 15 bwe banaaba nga bamufunye mu mikono gyabwe bajja kubanga ate bamuvunaana emisango egyo omuli propaganda omuli ate okubanga inciting a violence mu ngeri emu oba endala emisango mingi tujja kubanga ate tugimenyamenya mu maaso awo gye tugenda naye nga ngenda kubanzirako ewa mwami Otebe ate ayongera okubanga naye ayogera ku nsonga eno because minister wiiki ewedde yatutegeeza nti omwami ono agenda kubanga atuuka mu ggwanga ku lunaku olwo ekiro ekigenda okukeesa olw'omukaaga ssaawa 9 ogw'ekiro naye ate bwe bwakeerera ku makya g'olunaku olw'omukaaga nga amawulire gafuluma nti omwami ono tannaba kubanga ate atuuka mu ggwanga mu ngeri emu oba endala so ebibuuzo bino ne bitandika okwesomba mu mitwe gy'abannayuganda nga beebuuza omwami ono yabulidde wa minisita yatukakasizza nti agenda kubanga ajja mu ggwanga naye olunaku olwaleero ate omwami Fred Enanga ayogerera poliisi eggwanga Uganda n'avaayo n'atutegeeza nti bo nga poliisi ate nabo tebamulina so ekyebuuzibwa biki ebigenda mu maaso bino ebintu bitambula bitya nayaza nnyo sebo mumbejja mumbejja abeera sebo era gwawasa baninaana ayusache bamuliraana kakati ensonga ya Lumbuye tyandibadde ensonga nkulu tyandibadde ensonga nkulu ekisooka ddala nali nsuubira minisita Okello Oryem okuvaayo okunyonyola bannayuganda nti Uganda erina endagaano wakati wa Turkey bakiza okubawanyisiganya abasibe babazibe emisango bateeberezebwa minisita yandibadde nanyole eggwanga netumanya babuli omu kati ali confused tagenda kumuleeta wakatake nenga terina gundi eyo kati waliwo gundi Enanga avuddeyo n'agamba nti tebamulina nekyajensibwesiri okiwulira naye omanyize nakuwa politics manyi bantu bamwami Mayanja bo bwe babeera nga baliwo bagamba nti balwaniza bannayuganda naye nga bakola political buuli zaabwe si bizaabwe wewe mwami Lumbuye singa amaiti kyakola kituufu Uganda bamunoonya naye bamunoonyezaako si bye bituufu yandibadde yalimidde ennyonyi neyereeta wano nagamba sakala mugoleki mugere ABCD nereese akiwulira nereese nagala mumunda ne ABCD akiwulira wali abadde bagamba musimanyi system ya Uganda judicial esi nnungi okiwulira debate ya lunaku lulala kwayo ngamba nti nungi mwamanja jagamba nedda ate nga olwaleero nga gundi zakali n'omusango gwa wangudde gavumenti egenda kumuliyiro emirimu 75 buli ogatoca awo omwami gundi Lumbuye yandikijandisesambwa nagamba nzuuno mukoleki muzeko gundi so ekintu ekyo nze gavumenti nayo nginenya utavayo kulambula bannayuganda kulambulula nsonga webale nnyo nti ono mwami alina emisango ebisugenda kumugjayo olwokuba tulina ki agreement ne Turkey tukiza okukwasaganya baki malikakeyo kyemanyi tebanaba kituukako ndowooza bali bagezaako nga balina nagala okuyingira mu agreements okukwasaganya abasibe ebyensoma military biki kikati naba kutuukirira okiwulira Okello yatule nagamba bannaayo kyo kituufu omwami yalesa emisango naye tunakola ki tetulina access kuye okiwulira kati kudda luli ne Lumbuye yalibole nagala yabannaayo zomunonyansi uno butya abantu bewaayo bwe nabadde nsoma ku mukutu ogumu nga
bagamba nti Minister Mbuye yagamba nti bo bakola ogwabwe nga government buliwa era n'agamba ebirala tubirekedde security obwit security nabo bavuddeyo olwaliro ne bagamba naffe tetumulina omanyi Minister nze nali muwulira yaloga n'agamba Lumbuye ku Lwomukaaga agenda kutuuka tumula ne tamulaba olwaliro omwana alese wano agambe naye banaye kansala kati Lumbuye Museveni yandimulese bakiwulira namugamba tugenda okwogera kuwano bakiwulira kati naganda abuuza kyekigenda mu maaso kati weakness ya gavumenti kuba nemisa okukera olye bakiwulira kati agamba security naye ate security gwe Minister nabo bagamba tebamulina gwe State Minister of Foreign Affairs namwe tugulire wa enanga byayogera abijja ku ggwe bakiwulira wa musolale ogamba tumulina tumufunye wuuno era polisi mujje mu nkondo bakiwulira sensonga era gavumenti evayo mu bulamu kwegabe bannayuganda bakiwulira patali muntu ali waggulu w'amateeka nekyandala kuboneka bannayuganda mwe bamanyi mayanja temukola bya bufuzi temukola misanga mwerimisa ebyobufuzi ali ne mudduka bakiwulira omukono mwawe gusobola okukwatako n'obwoduse bajja kukola musango balire kuno nayo olw'okuba nti Uganda kasi katono wakiwulira so Lumbuye obanga amanyi nti yaza omusango ajja kuletea trial neko tukiza mu nsonga z'eddembe ly'obuntu oba by the international law omuntu ng'ono bw'aba kizuula nti bwakomezebwa wayinza okutulugunyizibwa mu ngeri emu oba endala gavumenti tennayita mutulugunya gavumenti emuyita asinkane emisango gye yazza kubanga emisango gamba omusango guli current zange wabeera gavumenti agwangudde akiwulira kote ezagambye mutuufu bamutotere aliyirwe kwa wamusena sawa zasuka 24 zitaza mateeka ana munana bakiwulira so mutaina kutya nebo balima mateeka acho si bya bufuzi bya mateeka tubifuzi yako nakaba bya kwadda tulimya mateeka Lumbuye yaveyo hanga nzunu zize yerete mje akabenza zuno niko inababe abangi nalabo mwami muwadanku nyingi yali kutisaawe nga mulindiridde obulidde so ze kyengamba kyagundi nnyo kino kubanayuganda kwe kumulamu alo byebuzi bloga kiki manyi lilian muli bintu bya musango bloga kiki bacha kweli mkakwa bloga nguse misango bachiuliye lumna alija ngala asanje desine na bakonde kusanje president wa bloga president wera waliwe ya wangu era musanyufu akira kola kyagambi niba nenda smile ngenda kola oyo nisima yagambi nenda smile ngenda kola bagenda kola ye president ndiye president bachiuliye so bloga ukenda kusanya misango ile mkakwa bloga wachiuliye bachiuliye binaitwa bagabye kile bana mawulire gwe wasoma ya mawulire bachiuliye pano wona ni majabana mawulire kati gavumenti esirira mugwa sigenda takola kipata kabana mawulire abakola mu social media kati nga TV FM akambe tukade mu mkutu YouTube zikade olokwanti bali abakola ki abeita ba blogger niyo musango guno bagugobo gwa misinformation and disinformation azegambe era ne bobanga bakwogedeko ebyakalebule gwe vaayo clear ngeri wali yatekereka matu ukosa uli emikutu wala musango kwata ubado chimanyi jadi limna watu ni mawulire wachiwulire yetugenda mukoti netuwoza nese kukwatira gavumenti amawanga gamusira mugwa kajja kukwata abantu ku ebyo olaba ofuna Nigeria Cameroon basibya bana mawulire ku ebyo social media wachiwulire social media misuse webale nnyo wachiwulire kati mwami Lumbuye avec kwa bloga tuyimanyi bana Uganda abasinga ajayogere kamese ina musango na kola kote nane ko kisabe ngeko lekimbe ne gavumenti vetu nyonyori wachiwulira agenda kuja tagenda kuja bwana batasobodde kudanga afunya saida mwe walala nacho kuchimanyi sika kati mwami nanga nenda mlayo nganga nenga musajja watu kitama cha kugira chechi ndako wachiwulira baba mamubuziza nti kati gwe mukudeka misango aliwa nti ate kati febe mubuze ebibuzo naffe tetumulina ne bana ba mutu wadde tugenda kola ki tujja muvugana jinyisango neda se mutubuulire kino kyekiri ku ground kibeso kyekiriwo bakyemanyi ze kyemanyi mamanya takumwa kutangaza abakulaba obadde yateeka gyeriri tutaka nebumba giyita tekabaitabate eri wasigalya extradition treaties so wate liriyo benetuma lyabise bashuulire ibadde erirakomomo asalinge naganayo mukundi nku nyingi
yabadde ku kisaawe nga mulinze wakiwulira naye kati nga bwemanyi gavumenti yaffe singa abadde waali singa bamupulezidenti nekyasobola mukyaka tali mu Uganda tasobola okwogera ku mwami katudde wa mwami Mayanja still ku nsonga nga zino. What's your take? Ekisooka ku byonna mukulu Robert tukkaanye tubeere b'amazima. Robert tetutera kulimbalimba naddala nga ebyokulimba tetufunamu. Oli mu politics saawa zonna. Ka disclaimer kugwe keweteeka mu zooni endala ffe n'otuteeka eno, it is cheap popularity. Kuba eno gw'ogambye oli musomesa eno okulabikira nga classroom. Ye by'osomesa obirinako proof ki nti bye by'amazima byokka, because bwe nali mu kirasi yo bagamba 2+2 is 4. Bwe nagenda mu kirasi y'omulala nga 2+2 in base 8 is something else. Byonna mwe bitusomesa. Akati I want to bring my debate home. Government is playing politics, total politics. Ezanyira ku platforms ezanjawulo, so is no. I am annoyed. Nze ndi muna Uganda omunyivu. Wachi bino lwachono kandoli anyway afukana item je tulino test. Eri debate je tubaddeko ebadde productive because it leads to more people choosing either to follow Mabiri's style or you know. Ne mukino tetulina. I feel bad of discussing a debate eri non-productive because njalo cheri wakati mukandoli walumbuye ne Kyagulanyi akubye Museveni ejinja Arua ne bamukwata ne bamuteeka mu general court martial ne bamuvunana treason ne bigwa unceremonious. What is the difference? The answer is kino ki project kya NUP kiraita mission 2021 kyagendanga process by process nga bannayuganda bali naive. Omukyalo oyo asande ekirabo yatuwa descriptions ennungi. We were naive, we did not realize what we were going into. Obulimba obuli well packaged nga bulina ne coordination center saawa zino etudde eggulu balina MOU on how they want to dismantle opposition gye batategeera beeterewo eyaabwe. That is where the story started from. Kyagulanyi yakubye president emotoka ya president eri bulletproof bagikuba ejjinja ne UK ndabirwako etayita musasi ejjinja lyajabya. You get me? Obwo obulimba bwenkanankana n'ebya Abdulu byenkugamba wana Abdulu yagamba ensi malayika yazze wange nampe kooti mugiraba nga mikono mikalu anti gwe watogiraba oyina ebibyo ogenda mugenda nga munene kyayinza okukkiriza nti ayina ebibi kati bye bino emmotoka eri bulletproof Arua ate tetambula yokka etambula n'oluseregende lw'emmotoka nkuyanja. You don't see emmotoka eyina coat of arms etambula yokka. So omyaya yagikuba ejjinja ne teyita musasi. Bannayuganda ne tubiraba ku NTV tuto ku NBS ne chief trending bya bulimba. Ani coordinator waabyo atudde gulu. Bw'oba oyagala okutegeera ekyama kino find the equation, solve the equation of gulu. Now omyaye bamukutte muba muto kyalinze batuganuga kidini zavuddemu simanya ne testicles nali ofalingo muwezange gendo mula kujja no court martial ngali mujango butu nze nali baddeko muto house bakukuba kiboko nga ne sapatu tosobola zambala ono yali mujango butu ngo obuguwa busibye bukomeno bana Uganda gate babitegere nze nakayanirawo kuva January lumukuba waliwo musajja mita Captain Oja mu musango gwa Michael Kabaziguruka bamukuba emboko nga madala ga military court agaga general court martial agalinyire sawa 2 ono omyaye yajja ngomuga agwerabira nga gwawanika oyo bali bamutokyalizeko bana Uganda badera abaganda ze kolo nze aba Kyagulanyi yantamye eggwanga lyange ly'abaganda abakubye omwana w'abandi bannange batutemudde nnyonnyonnyo bano babesi gye babadde bazanya buzanyi bakubye omwana tafiirwanga yadde omuntu muganda nga oli drive when you start to play state games, deep state games wabeerayo sacrifices z'okkiriza abantu nga bana bataano okufa it's normal project okuyita. So nze nemeddwa bwe mpuliriza kino bayira nze lumbuye simanyi I'm not his follower nze data wange mukozesa by'amagezi byokka bwe mba sirina byakola birala nina peegi zange zesaga ateeka kumpe kuno kwembeera
zibeerako erinsanyusanze nyumirwa nina byenyumira okulaba okusinga ebyokusirwa ebitangata now so Lumbiye okay yayogera bingi to the extent nti yagamba Nabagereka nti alina olubuto olutali lwa Ssaabasajja kannange kasaana okwokya no politics aside teri amanyira mbuga asaana kusigala ng'ayimiridde because yatukwata ku civilization yaffe okutegeera kwaffe naye bakaganda bale kasaana kulumaaluma it doesn't even deserve the privilege of our courts the siri muwagizi wa government ndi ku record but even in opposition okay okusinzira kwe I may have disagree nenkola gyakozesaamu office ye but it doesn't take away it is a man who has lived this life bya experiences ebingi nnyo okiwulira kati Lumbiye okuva eri n'ayogera bino n'awalampa ono kabaka bwamumaliriza n'abaka Mayega nero Mayega ataliko bamulwanirako n'akuba Mayega n'ateeka wali naye mu non-violence struggle ffe ze tulimu tulina amateeka agatufuga bakugamba nti activity yonna gy'oyagala okwengaginga mu making sure nti eri within the confines of the law. What distinguishes non-violence struggle from violence struggle? Nti mu non-violence struggle tukola biri legal byokka nakagenda mu kooti emirundi nalekerawo n'okubala ogusembyeyo Chief Justice we yawandise essatula ebiyimiriza I don't know bana mpandiikira nja kuddayo of course naye gyonna mpangudde simply because I am protected by the law. Sikolangako kiri bweru waki wamateeka. Lumbiye bwabanga yagetinga outside the confines of the law. Bwabanga muziranga bwayagamba bwayagala Museveni mu kisaawa awagazi. Naye amanyi bahabulwa. Bamwagala wakubagane. This is the opportunity. Let him come and prove his manhood. If bwabanga simulenzi nga musajja. Bwaba yagala okuyininga naffe bamayanja ba Thomas. Let him there bring his bald head. Kuchisawe Entebbe. But that is Lumbiye nze sagala mulakuna. This is the politics government jekola. Ne wankubadde nga tetuyina ezo treaties. Take aina interest mu Uganda. Equally Uganda ina interest mu Take. Through diplomatic ties, through a debate about these interests, Uganda government emanyi Lumbiye wali and trust me bamuyina mu ngalo. Because who's Lumuyagaba agatahuko chikutaki? Take ina trade interest wanu. Ina a trading community wanu that must be protected by Uganda government. So no. Deep state sibeto we operating. Emisango je jasuse. Do you know that man is culpable for genocide related offenses? Kubanga ebintu ebyaleta genocide ye Rwanda byefanagana nono byayogera. Now omusibe watu tabeera common. Wakiwulira tabeera tetugenda muteeka ku CPS no tuyina kumusibira mu kifo ekiri nsaba Katonda Sala gye nsaba Lumbiye mu mukwate basajja mmwe aba NRA mumanyi okutulugunya mwatulugunya abantu eruweru mwatta abantu bangi ono mu mukole byonna bye mwagala because teyavumye mmwe kamweka naye yavumye integrity of Ugandans. How dare you? Gwe kalenzi gwe akatanaba yadde okugulayo tekana wasaba kazi 10 tekana da bakazi basatu nodda kusaba sajja nanyini nseno amakage nogayisa mu lugayo Museveni amuleke Lumbiye ajayite Kampala road ngateba mukutana mukwata fe abamanyi obwakabaka bwa Buganda nengeri gye bututambulira musa ayite ku Kampala road umba mwami mayanja Lumbiye waboli musajja toyepikira Museveni munene alina amajje tojja mutsanga naye waboli musajja kwa Stella Nyanzi ayogera ate bya Stella Nyanzi naliyo mu kooti okiwulira ngawe yabyogeranga ku Facebook bidenda bwe mbiteeka wano eno studio yabika naye baali mutunuzaamu ku projector ng'omulamuzi Kamasanyufu yakola ki Stella Nyanzi mukazi asinga Lumbiye teyadduka buvunaanyizibwa bwe twamwegayiriranga Nalongo funa Beiro ng'agamba Nalongo nagenda nakola sentence ye kakati bana abawoza babadenga batuko abe FDC struggle yabalema temina kye mutugamba adusi
bobanga omanyi nti banga gavumenti togenda giwambira ttaka jangu eka jangu mu studio doni magic ateekemu ekirungo okiwulira nobiyaniri ateekemu voko ateekemu voko owulire ensekereza eruzira nopo babagambye basabe gavumenti kati sebo badde obuuza abapolitician ne baloya abali mu kandolindo limuwaddanko nyingi ani amulimba amuyira loneeka agenda ettaka okuleeta omusibe we amumukwasize ku kisaawa entebe waliwo omwami nsiibula waliwo omwami yali mp amitoba kipoe agenda naye neyesuulamu eddalu bamuteetera ku njegere ne bamuleeta kiro NTV yetu sina yetubbira akafaananyi ako nekatuteera eno then ne tubanja ne bamutulaga kati nze kyemmanyi kiri nti Lumbuye ayagala okuva mu exile okuba ekyamutwalayo kwali kuvuma Besigye obwakabaka bwa Buganda ne Kereziya Katolika okiwulira nga baleeta ekyo ekintu kyabwe ekya people power kakati mission yawedde bweru wamwokya naye alina okudda mu ngeri eri dramatic ng'akyayambadde engoye z'obuzira okiwulira Museveni muzanye kandolindoli wammwe ne sali musale ku kyana ekyo Kirumbuyi ne mukitanga fe ababaddewo ng'obwakabaka buno buzimbibwa tujja kukibonereza okuyisa olugaayo mu maka ga Ssaabasajja Kabaka kigeza ne kitambulira ku William Street tujja kukirumaaluma Mwami Mayanja afenga gavumenti ya NRM Lumbuye tugenda kumuto kyalenga bugamba femu mutuwe yasobya ffe okusinga buli omu yamusobya nefaje Robert omanyi ekitegeeza omuntu okuga nti mukyalawo gwoyina ewaka alina lubuto otali lubu omanyi ekitegeeza Uganda si amateeka koti weri ajje tubagenda mutulugunya ajje asalinga ebyo ebikola ki ngamba yanja bagambye no sikandolo ka state nedda kandolindo mukiwadde audience TV zonna ziri ku Lumbuye agattako ki bamukwate olwensonga eyo mwebale nnyo mwami Kato yakwe n'agamba nti bamisa baki balemedde empapula bamisa tebalemedde empapula wabula mwami Mabirizi gyagenda bwe wakyamu era nzikanya ne mwami Mayanja nti mwami okuwangula emisango nayo contest tugigaziyeeko pazewedde tukyaza programu eno enyumidde nnyo buli mubanga ogusoose niraza ne management ya TV yaffe eno timwe bali mwebali ddala n'omundi omulala mutuyite tubuulire eggwanga ebitambula mu maaso era ne mukulu Mayanja nemuse debate badde nungi nnyo ebadde ya kintu kikulu badde yasajja kikulu ate nga mutuufu nemwebanga birungi mwebali ddala mbagaliza okubeera obulungi gavumenti njagala NRM ekyagenda mu maaso n'okubaweereza na buli kimu nsonga za security ebyokulwanyisa ebirwadde byonna bagenda NRM mwebale nnyo mwebale ddala sigadde ze Otebe Robert Prince edi teacher winners senior school tweyanziza nnyo tweyanzidde mwami Otebe Robert mumuwulidde bulungi nnyo muganda akugamba akuddira mu luyimba ate taluwoomya sisobola kudda mu bigambo by'abakulu bano naye no voltage olunaku olw'emanda n'olunaku olwokutaano eba ssaawa emu yakawungeezi paka ssaawa 3 z'ekiro ffe tubaawo nnyo okuba nti ate tukuba tooki mu nsonga nga bwe zitambula omuli ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda eddembe ly'omuntu ate ensonga z'abavubuka ebigenda maaso mu ggwanga ebyenkulaakulana byonna etubibuusa maaso so bw'obanga gwe mulundi gw'ogusoosa tulaba nyongera okujjukisa tetuli ku mainstream media wabula ate tubeera live ku mukutu gwaffe ogwa Facebook era nga page yaffe The Alternative Uganda so ago wenna alina konsani ey'enjawulo osobola okuba nga ogiteekayo ate n'obeera nga munnange oddibwamu bulungi nnyo nnyini ddala likinga page yaffe ate otufollowing mu ngeri emu oba endala onyige notification button nti buli wetubeera live osobola okumanya tuli live program ki eriyo oba program ki eri live naye onasobola okubeera nga mu kitundutundu ate ku program eba eriyo mwebale nnyo mwebalirira mwenna abakomentinze ate abasharinze mwebale nnyo mwebalire ddala nyongera okubajjukiza nti ne ku YouTube kwe tuli nnyo The Alternative Uganda agenda subscribinga ku channel yaffe ebirungi byonna gyebiri shows zewamisinga zonna ojja kuba nga ate ozifuna mu ngeri emu oba endala so naawe atunoonyeza ku Instagram tuli The Alternative Uganda ate ne ku Twitter tuli The Alternative Uganda naye olwadde bambuuza handles zange ez'enjawulo ku Facebook wendi nnyo Lydia Nduwedde gemanya genkozesaako Instagram
Twitter ate munnange ne ku Snapchat naye yo munnange simanyi kyebakolerayo kyamaanyi mukyala Teddy ayinza okuba nga bimanyi nnyo okunsinga so ajja kuba nga njigiriza kyebakolerayo ekyama kyemanyi bakubirayo obufaananyi naye ku TikTok siriiyo simanyi kwemoola bulungi so ku TikTok ensonga lwaki siriiyo munnange osobola okujja emikutu gyosobola okuba nga ate oyitako okuba nga omufuna mu ngeri emu oba endala mwebali nnyo mwebalire ddala mwena mwenna ababaddeko nyongera okuwajjukiza Twins Unisex Saloon we bali nnyo okuba nga bakusala akaviri akalungi onyirire onekanekane ayagala dreads naawe babeere nga bakolako mu ngeri emu oba endala bakugamba nti bali wano mu Kiwempe Soweto Road osobola okuba nga obafuna oba ku nnamba yaabwe y'essimu eri 0773449200 oba 0756371344 babeere nga tebakolako mu ngeri emu oba endala ate n'aba Village Mart Supermarket bakutegeeza nti bwayagala kalonda ino mu nju bya masannyalaze bibala obayagala byakulya oba byakunywa munnanga ate bali nnyo okuba nga bakuyamba ate bali mu Soweto bali mu Kiwempe Soweto Road osobola okuba nga obafuna n'awaali ewala okuba nga oyagala delivery basobola okuba nga bakukolako era nga enamba yaabwe ey'essimu eri 0701577435 0701577435 ne babeera nga bakukolako mu ngeri emu oba endala naawe ow'ebirango enamba eri 07029076 wano sigenda kubanga nsukkawo abadde mwami Mayanja Robert mu studios ate n'omwami Tebe Robert munnanga ate bwetubadde nawo mu studios olunaku olwaleero era nga njagala okwebaza ttiimu yonna gyekoze nayo omwami Rogers Tulekabwe ate yabadde producer olunaku olwaleero abadde ku kamera ye mwami Katu Tumusiime owamu ne mukyala Anita Musimenta ate nga abadde director wa show eno ne mukyala Teddy Tenjo Nabukeera sigenda kuba nga nsukkawo olunaku olw'enkya ati musibwa omulangira Nakibinge ku Mighty Drive ng'ayongera okuba nga attaanya ensonga zonna ate ezikwatagana ku bya Mailo Land awamu n'ebirala ate mulaba kambagalize weekend ennungi tusenkana omulundi ogwejja mweba The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.